Omukyalo ono Mary Nandawula agamba nti okulonda omwana ono Dauda Kyazze yamusanga ku luguudo lwa Kabakanjagala Emmengo oluvannyuma lw'okumutegeeza nti senga we yamuleeta n'amusuula wano nga ye we yamujja n'atandika okubeera naye okutuusa bakadde be lwe balizuuka. Kaakali bagamba nti omwana mukole statement, omwana yakole statement, then oyinza okugira nga omutwala eka nga bwe tunoonyereza tulabe oba abeewa bwe tunaabalaba. Nandawula agamba nti mu bbanga lyakuumidde omwana ono Dauda nga kati wa myaka 12 abadde tawulirangayo omuntu yenna abuuza mwana ono okutuusa jjo ly'abalamu. Ne mbagandiza omwana oyo engeri gye namulondamu namutwala ne ku poliisi oli Kampala. Ensonga zino zirina kuggwera ku poliisi kubanga nze siina omwana nze bwe namulonda yaŋŋamba mutaata we yafa dda ne maama we yafa dda. Wabula ye senga wono Fatuma Namigadde eyali abeera naye mu Nkere zooni e Katwe agamba nti kitaawe wa Dauda Matumbwe Abudu yamumusuulira wa myaka 3 n'amukuza okutuusa we yabulira nga wa myaka 8 era nga ye tamutulugunyangako. Ko ye nja muyamba n'amugamba ffe tetukyayagala twakoowa ebintu byammwe. Mama byakumusumbwa kuzungazunga bwatyo nga bwamugamba. Namugamba mutabani omwana mulese naye munnange omwana okimanyi omukazi abonyabonya omwana wange omukazi omwana amba ne tayiri ogirabye omwana tayiri yino ngere katu etayiri yali ekutuse. Tutegezeddwa nti taata ne maama w'omwana ono wadde nga bategezeddwa okuzuulibwa kw'omwana ono bagaanye okujja ku poliisi. Kaakali ne mugali kakati omwana bwe tunatulimaliza ensonga zino omwana agenda kubeera naani? Naga nti omanyi nze sirina wentudde bulungi simanya sirina nankani kale nze wekinaba kyetaagisa mbadde saagala kumujjamba ne kusaba oba oyinza okusigala ng'obeera naye ne muga nti ye kaakali bino byonna bye mukola ne munoonya omwana kimwagala kubeera na mwana wammwe mu famire yammwe mwonna temulimu muntu n'omu asobola kubeera na mwana ono. Yo poliisi olwawulidde ensonga zino nekwataganya abooluganda n'eyalonda omwana ono kyokka kigambibwa nti bakadde be baali bamutulugunya. Bwe bityo kati kye tugenda okukola omwana ono ngenda mukwasa OC Child and Family Protection Unit maaso gammwe sigenda bamukwasa kubanga nammwe nategedde tewali wakkiriza genda naye. Poliisi era egamba nti bakadde b'omwana ono boolekedde okusibwa. Namigadde atuuse n'okwoza ku munye bw'awulidde nti poliisi egenda kumuvunaana olw'okulagajjalira Dauda. Mubeera na bisaalu aba maama taata ne senga at least maama taata ne senga tujja kwesanga ebintu bingi atunulira luli bamwokya engalo kati bamutadde mu motoka bamusudde Kabakanjagala akikolere ki kati mwe mwenna abo bonna abeetoolodde oba ababadde okumpi n'omwana ono tugenda kubanoonyerezaako era singa obujulizi bunaavaayo nga bubalumiriza nti ddala ebikolwa ebyo baabikola kooti ensonga zijja kuba zigenda mu kooti. Ekyewuunyisiza poliisi be booluganda lw'omwana ono okugaana okuddamu okubeera naye nga bagamba nti kitaawe w'omwana yeeyisiza bubi nnyo gye bali n'atuuka mbu n'okubasiba. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungeezi.